Keneza sound. DJ Pulo. DJ Pulo. Pulo banange njogereko n'abantu TikTok baweze banjiko. Abantu almost bali 700 something. Facebook sibalaba mugenda kusuwa surprise that I have for you guys. Muchimanyi bulungi Friday no Valentine. Ate tewali ba Valentine basinga obulamu bwange ngamwe. Okay, somebody gamba nti yeah Spice Gadgets gather tagging a Spice Gadget gomanyisa weno kubanga olunaku noli special nnyo. Kakati surprise jenina njagala bawaayo ku bumuli bwa Valentine. Njagala bawaayo ku bumuli bwa Valentine. Of course I can't reach you. Jemuli situukayo oba oli wali ogenda beweka gadi wano Facebook waliwo abali wawa simanyi wajoli right now, but njagala wonna woli at least ofune kamuli ka Spice Diana ka Valentine, and the only way I can do that is ngenda kabasindikira ku mobile money. Kakati gwali okumpisembera achali ewala oba mubireko oba omuleka asubwe because it's gonna be random. Okay, nina kasente kange manyi season eno yabwavumuko kasana kaka kayasene mu nsawo kitegerekeka ate buli wamu sente tewali nnyo nange simiridde bulungi naye nagambye wallahi kamba iwe muka Valentine ate kati nagenze nengwa mu love nakayimba kano obadde omanyi love ki akayimba kana ka Valentine ne King Saha ketwatadde olunaku olweggulo kayongedde okumpa love kugamba nengamba yadde sirina bulungi kasente saawa eno. I have to share akatono kenina with my fans. Ate I've never done this. I'm like no wallahi lero kanchikole Valentine eno kafuneyo omuntu gwengulirayo omuntu oba abantu bengulirayo ku bimuli bya Valentine kati gwali eyo oba oli Masaka oba oli Jinja oba oli wa yonna gy'oli njagala nteriwe enamba ya mobile money awo mu comment section. Check away number ya mobile money n'amanya gereta. Okay, right now randomly this way it's fine. Now I can use this hand. Okay, so guys njagala bawa ka Valentine njaba wa akamuli simanyi seneze ka costing ye wamwe naye kyonna kiraba kusimyo ya mobile money. It's alright, manya kamuli kavudde ku mutima gwa Spice. To you my fans, my Spice Gadgets. Oh, TikTok mwebale nnyo abantu 1,000. That's beautiful. That's quite amazing. Facebook eno abantu mwasenguka sikitegeera. Bwe mba mulavu nze sifugika. Sifugika era kati love entumye paka bawewe ku bimuli bya Valentine, and I'm going to use mobile money. Awulidde take away number ya mobile money yo n'amanya gereta right now. This is gonna be short. Sagala kuranyo ku live eno kubanga ekindese nkimanyi ate like you can see ndi mu saloon bampepeta kaviri kadali nkawubye kano naye sawa akawumuzeemu ate mbasibire kadali akalala basinga mwaka agade naye ngenda basindikira. I'll be sharing more content about this hair. It's been my favorite so far. Kaviri kanyumidde mbadde sagala kajjayo naye bagamba nazino obulungi ava mu ddiiro kati esaawa akaviri nkasiibule kati so ndikajjako bawa akalala so kono enamba yo nerinnya lyereta giteekaawo ngenda tandika kulonda randomly. I'm gonna do it quick randomly. I choose people. Bwemba noze muvubuka wa musajja akamuli ako kagule okawe mkyalawo. Bwemba noze muwala oba mkyala akamuli ako kaweereza omwami wo bambi
tozirya ssente bwe kaba akasente akaze katono kongerezeeko. Mission Kimuli, mission Valentine Friday no fena tujaguze Valentine because love wins. Tutambulira ku mukwano, tuli wano lwa mukwano, munjagadde love, mbagadde bwe mukwano, and we are celebrating love this week yonna. Alright, so enamba z'essimu nziraba era ngenda tandika okukola kino. Enamba eno gye ngenda okukozesa okusindika mobile money, it's a business number ya company, so teweegezebwaza bambi n'ogikubako, teweegezebwaza n'okola ki kubanga unless you have business. Okay, yeah, ngenda kugabira abantu abawera nno nga 30 and more, you never know. Okay, yeah. So number njagala zeeyongereko, and when I'm scrolling I'll do it at once. Just choose randomly. Kutereko ka Valentine kakamuli, ebimuli bya sente mmeke wammwe, ebimuli biri mu sente nga mmeka? Si 13 wezitandikira okufuna ekimuli. Ekimuli kitandikira kusente mmeka? 15. Aisho mtwalo nezijjako ezijjako zo sigenda zibatirako ojja kutetenganya ng'omusajja ng'omukazi. Ebiri wala ngambye 5 wala ngambye 2. Musoke muntereka awo bannaye, ebimuli bigula ssente mmeka? Ebimuli bigula ssente mmeka? Baze ngendo tandikirako sindika. Okay, yeah, okay, 3 mutwalo 15 15 mutwalo 12 mutwalo. Ebimuli bya sente mmeke ye wammwe? 100k, 20k, 50k, 30k? Yes, 100. Wala ne mulebe million number se. It depends in sawo yo bweyimiridde. Yes, hi Mimi. Hi love. How are you? Good, how are you? Fine. So, guys, ebiri biri. Okay, emitwalo 5 8 kitundu, mitwalo 2. Alright. I think ntegedde range ye bimuli sente bezirimu. Okay? Kati esaawa tandika okugabira abantu sente zaabwe. Bana, keep sharing your numbers because I get message kati eziri nyingi. I have to scroll all the way up to find numbers, numbers za mobile money na manya gako. Okay, all right. Kali enamba y'essimu n'amanya ne ssente z'ekimuli. Enamba y'essimu, amanya ne ssente z'ekimuli. Wammwe ekigula ssente mmeka? Ze ngenda okuterako ku ssimu yo. So kati munange nsaba nga naawe mbalirira. Oh my God, this is exciting. I'm happy to be doing this, by the way. I'm so happy. So tekako enamba y'essimu, amanya agereeta ne ssente z'ekimuli. Enamba y'essimu, amanya agereeta, ssente z'ekimuli. Aba Facebook nese tekako zijjako, ekyo tukiteesereza wano. All right, but I want to wish you a happy Valentine's Day, which is Friday, but the whole week we are celebrating love. Ate mu celebrating our love, I dropped kayimba kalungi nnyo ne King Saha. Kabaita Valentine. If you haven't tonakawulirizaako, genda ku YouTube channel ya King Saha oba YouTube channel yange olaba kayimba ako, oba okole challenge ku TikTok. Butambula, in fact tuli mu challenge 12 n'okusoba ate nga twakatadde olunaku lwaggulo. So thank you very much for your support. Yes sir. Where's the other phone? Annie, where's your phone? Okay. Your phone. I've put money on your phone. Yeah. Kati tutandikire wa banange twagambye enamba y'essimu, amanya ne sente z'ekimuli. Naye mama message emisinde gye zitwala tandika nono. You can pause? Comments? No, I think when you scroll like this you can get it. Start from Facebook.
pick like 2 people. Go to TikTok, pick like 2 people. Bana ya Facebook mutekeko sente z'ebimuli. Starts with let me see. This one here.